ani Asha nabikolo kwa bagatembete ensonga zonna ate otambula n'okumanya wano kumakya agona kuno olwaliro mu buli kimu kyonna tusiŋŋanibwa wano ku Busozi Kampala mukadde oba ku Uganda Muslims Film Council okulaba nga ensonga zonna tuzikanya bulungi ate ofune ekyo muganda wange twali tomanyi ate otambula n'okumanya Asha katubuuzeeko ate agire maakuba nga ati tukuweereza bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbabuzaako amakya g'olunaku lwaleero ensonga zammwe ziri ziti ate erinnya lya show eriri program esirayo watusedda okuba nga ate tukutuusaako byetasanidde kubanga osubwa lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi tuli mu Gwakutaano oba ogwammeeyi omwaka 2026 mbabuuzaako nti embeera ziri zitya Friday obulamu butambula butya muli bulungi ebintu bitambulira ddala bulungi abazadde abaana bali waka abaana mubakutte batya abaana mubajjukizaako okusoma ebitabo oba kanti ne firimu zakutte dda kizakutte dda akati naye nga babuuzaako somera nabikolo Asha ate nga tuba n'ebintu biyetasanidde okuba nga osoba gwe atuweerezeeko nga gano bulungi gw'ogusooka tulamu n'empapula z'amawulire kyonna ekyaffe kapuleti tulamu ne current affairs tubeeramu n'omugenyi w'olunaku tubeeramu n'omulamwa era oba ne chance enyumyako ki enyumyako naffe saakaddako wekatuuka esimu yo ekubeere kumpi n'ennamba okikose bulungi osobole okuba nga ate otambula naffe alasobola kuba nga obeera naffe ku TV ng'ogamba obudde bukwata obulina okuba nga ogenda ng'okola kujukiza mukwano gwange nti ebintu omuzungu yabigonza tekinologiya yamugonzamu tusipiminga life ku yo TV sobola okugenda ate n'onoonya GTV n'olaba nga embeera tekutambulira ddala bulungi nga wetegeddwa okuba nga okola otya nga wetegeddwa okuba nga otambula munzikirize ate tukolemu ebisi tukomewo nebifudde mu mpapula z'amawulire. Bweyakateganako kanegekanyuno kaffe ate empapula ez'amawulire era nga eddakiika ziri 19 ezakuyita ku ssaawa emu ey'amakya g'olunaku olwaliro mu maaso gange nkutte Daily Monitor era ye bw'ati bwafaananyi akutegedde ebintu bingi nnyo naye nga Daily Monitor afunye amakya g'olunaku olwaliro akubye omutongola n'ogugamba we will pay the price n'ogugamba same old story Parliament yesterday passed the Protection of Sovereignty Bill 2026 amid stiff resistance from opposition members of Parliament. The proposed law, if enacted, would have wide-ranging implications. Nagamba nti ku peegi ey'okunene peegi ey'okutano kojja okuba nga obisanga newawatana ebimu ku ebyo ebigambo bya Speaker Right Honorable Anita Among ku biki ebyabadde mu bibadde mu Parliament olunaku egyo nojja kuba nga ate obisanga mu Daily Monitor afulumye amakya g'olunaku leero. Daily Monitor batera kugamba nti inside shillings 1.1 trillion supplementary budget gwagala okumanya budget eno supplementary budget eno na biki ebirimu ojja kuba nga ate byonna obisanga mu Daily Monitor ate nga Daily Monitor akugambye nti budget eno ya 1.1 trillion byonna ojja kuba nga ate byonna obisangamu. Daily Monitor akomyeyo nekwetera excel in pay nga kano kaba kateba kawana aba P6 ne P7 ng'ojja kusangamu questions za mathematics, science, social studies ne English ziyambako omwana for revision. So omuzadde alina candidate lowooza kano article ebeerayo nagamba 40 years of Museveni nagamba how Museveni's international perception evolved over time nalawudde bisanga ku page ey'omukaaga ne ku page ey'omusanvu. Emu tutakomyawo nekwetera DM extra bino bebeera lifestyle nojja kuba nga ate ebisanga mu Daily Monitor afulumye amakya g'olunaku olwaleero olwokusatu ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwokutaano omwaka 2026. Daily Monitor bakomyewo nekugamba nti scientists eye must be HIV jab to replace pills. So balagala okumanya engeri abasayansi gye batunuliddemu empisa eno eziyiza siriimu yegenda okuba nga ate edde mu kifo ky'amakerenda agabaddewo nga PrEP nga PEP byonna ate ojja kuba nga obisanga mu Daily Monitor afulumye amakya g'olunaku leero osobola okuba nga ebyo nabyo obyekwatirako era obitegere. Muzikirize mpe Edma Katansi ate naye atuuseemu bukedde w'amakya g'olunaku olwaleero. Okay, bukedde olunaku luno olwaleero ate bwati bwafaananye gwe Ameriganda oba gwe amunange masuba nga ate oweekumira ku GTV Monday Sunday to Sunday bwati bwafaananye era nsikiriza nkutuuseeko ebigeze masuba nga ate bifumira ku muko ogusooka bakutte abafamire abaleese abateresa omulambo emyezi 8 akati ensonga ezo bukedde ezirambise bulungi mweziri
ate mubuuza commissioner mulimu n'amaplate bwebwa nfuna ntya empya byonna mubuuza commissioner muvuzi aw'emmotoka bodaboda n'ebidduka byonna birina nga kiriko n'amaplate amunange mubuuza commissioner ensonga ezo ziwandiikiddwa ate bulungi nnyo ye omugenzi Paulo Kafeero minisita yeezoobye n'abaana ku by'okuziikula ate omulambo byonna bukedde ebirambise era byonna biri mu bukedde olunaku luno olwaleero. Katikkiro Mayiga ebintu byakoze n'ensonga zasanze mu myaka 13 nga bimaswa nga ate aweereza Buganda byonna birambikiddwa ate mu bukedde olunaku luno olwaleero. Ebyokumenya bbanga enkulu engeri ababbi gye bayise ku kamera 138 n'abasirikale 17 ne bamenya ofiisi 5 akati byonna bikedde ebirambise bulungi nnyo akati buno obubibwa nkunala byonna bikedde ekoze eki ebirambise bulungi. Ennyonyi ya Amerika ebulidde mu kagolomolo akati byonna biri mu bukedde olunaku olwaleero. Just egyo mitwe ku mutwe ogusooka ansikiza ate ashara bikolo kuyingizeeko Daily Monitor katono nnyo then tubambage. Daily Monitor ku mukogo okubiri agamba inside power struggles fight over days at UEDCL wabala kubanga okumanya ate ebiri mu kampuni y'amasannyalaze oba disitulikiti ng'amasannyalaze mu ggwanga Uganda benejja kubanga ate obisanga mu Daily Monitor afulumye amaca olunaku leero. Emotulako n'ogamba neyongera details bonekwa details ku scientists are monthly HIV jab to replace pills. So gwe omulwadde wa siriimu naawe atali mulwadde naye eno information yaffenna ng'abantu olw'ensonga kitukwatisa wamu oba era kitukakatako kubanga tulwanyisa akawuka akakola ki akaleeta mukebenya. Sosobola okuyitako mu Daily Monitor n'olaba empisa negenda kukozesebwa etya n'amaanyi ki gerina okusinga ku mpeke ezibaddewo nabukakafu ki obuliwo obukakasa nti empisa eno ejja kukolera ddala bulungi okusinga kuki ku makerenda. Bino ojja kubanga ate obisanga mu Daily Monitor afulumye amaca g'olunaku olwaleero. Demons zakumira ne kugamba nti House of Unity Bill will affect you nekwetera engeri etteeka lino erayisiddwa Parliament olunaku eggulo engeri lino kubanga likosaamu abantu awo omunyi neekuleetera ebyabaddewo mu Parliament olunaku eggulo sittings ezabaddewo nga etteeka lino liyisibwa era nga abaali wakanyiza n'abaali wagidde n'endowooza zaabwe bonna Daily Monitor ebikozetde amaca g'olunaku leero sokugenda n'oyitamu n'olaba ki ate kyabadde zeewo endemesobola okubanga ate okutambulira bulungi. Emu tutakomya nagamba nti Buganda Kingdom sets agenda for new term ng'agala okumanya engeri Buganda gyeyeteeseteesemu ojja kubanga ate byonna ebisanga mu Daily Monitor afulumye amaca g'olunaku olwaleero sobole okubanga ate weekumira mu kumanya n'okutegera. Daily Monitor twakomyako tedde ebitera bingi nagamba nti Okello's case should be a benchmark bw'agala okumanya lwaki omusango guno gwalifumirirwako oba gwaneesigamwako mu misango egijja mu maaso byonna ojja kubanga ate obisanga mu Daily Monitor afulumye amaca g'olunaku leero. Emu tuzakumanya n'okuleetera Generation nagamba this is the end of baby class as we know it bw'agala okumanya lwaki kiriwo ekiti byonna ojja kubanga ate obisanga mu Daily Monitor afulumye amaca g'olunaku leero. Daily Monitor yakotedde ebintu ebirala bingi nnyo omuli excel in POE gwe nagambye abaana naddala abacandidants ojja kubanga ate oyitamu ebina bisobola okubanga obiteekerekako n'abatera emboozi lakwadde and trusted millions of Ugandan children byonna ojja kubanga ate obisanga mu Daily Monitor otegeere omukulu ono yaani n'abaana bano abasoba mu kakadde abataasa atya byonna ojja kubanga ate mukwano gwange obisanga mu Daily Monitor. Daily Monitor nno alina ebizibu bingi byatetedde omuli ebyemizannyo ebyo kambireko enkulu Julius Ssentumbwe ayajja kubanga abikutuusaako yali musaawa yaffe ey'okubiri. Mukwano gwange Daily Monitor ye afulumye amaca g'olunaku leero bw'atyo bwafaananye era ng'ensikirize muzike ate Edmark ayongereyo n'ebukedde. Bukedde nzikiriza ate nkuyingizeeko mbukedde olunaku olwaleero nkubuulire era nkuseeko ebyo ebigenzi masuba ng'ate biwandiikibwa ebyokumenya bbanka enkulu mbadde mbitegeezaakoko kati engeri ababbi gye bayise ku kamera 138 n'abasirikale 17 ne bamenya ofiisi 5
kakati abaluse olukwe lw'okumenya n'okubba kompyuta mu banka enkulu batakuzza ab'ebyokwerinda emitwe byonna bukedde ebirambise bulungi nnyo bamenye batya bayingidde batya mu ofisi ttaano abasirikale 17 babayisemu batya yaabayi baani abakikoze byonna bbiri wano mu bukedde olunaku olwaleero mwegulireko abategeere butya embeera nga betambula mu ggwanga Uganda. Poliisi eraze byazudde mu bizimbe ebyakoze ki ebyayaziddwa njena ate poliisi enoonyereza ku bakozi ba banka n'abakozi ba banka babalonyerezaakoko ate bongere okutegeera butya banka eno engeri gye bameze mu maaso banka ate bagiyingirira byonna banka enkulu ya Uganda kati enteekateeka zonna zirambikiddwa wano mu bukedde olunaku olwaleero agakugamba serebubo yespice olumaze okusuula olutalo yeshiba olumaze okusuula olutalo ku Spice Dana n'agenda Japan byonna bikoze etya ababeera mu kiseera eno ate wali mugaka Basirebu Wizo ayogedde ku mbaga ye n'essanga tete byonna byabikoledde mu Basirebu bo akati ensonga ezo nazo bezitwe wali ate mu Basirebu bo obunkenke mukuyisa etteeka amunange erikugira ssente eziva ebweru nabyo bikyagenda masuba nga ate biranda byonna babikwedde bukedde ate ekutusiza ku byonna mwegulireko ate otegeere butya enteekateeka ezo bezidde palamenti yeyisiza ssente ez'okutegeka okulonda kwa LC then n'empaka za AFCON oba tuziyite za Africa Cup of Nations pamoja byonna bukedde birambise bulungi biri mu nteekateeka eno yonaku n'olwaleero byonna mwegulireko ate otegeere enteekateeka ezo nga bwe ziri. Ennyonyi y'Amerika ebulidde mu kagomolo ka Iran kakati yabuze etya yabaye bagizudde batya baana bagitegeere nti yabuze byonna bukedde biwandiiseeko wano mwegulireko ate otegeere byonna ebigenze maaso banga ate kwaki bitambula ku nsonga ezo. Nabapuleti mu kanyumiriro kabuuza kaminsona nabapuleti bwegwa bita mu mitendera ki okufuna empya byonna bukedde ebirambise bulungi enkya lunaku n'olwaleero ate mu kanyumiriro kaffe akabuuza kaminsona then bakutte abaterese omulambo emyezi 8 byonna bukedde famire kyeyo babakubyemu waneeno amunanga nga ate bagenda masuba nga ate basattiza ababyokwerinda n'ekitundu byonna mwebiri wano. Emmotoka etabuse omulambo gwekyanzi nebakukuba embo akati byonna abukedde ebirambise enkya yonnaku n'olwaleero balamu yeezoobye n'abaana bakafeero kubyokuziikula kitaa kakati byonna bukedde ekoze eki jasiti nga DTV tukusuulirako obufunizi katono nnyo n'olusuubula bukedde ate ensonga ezo nokolaki n'olusomako munange onofuna okunyuka okutuufu kakati ffe tukusuulirako obufunizi. Banka ekoze amagoba ga buwumbi 47 mu myaka 25 ensonga za Bank bukedde esaddemu ate mwegulireko otegeere butya ate enteekateeka ezo ziri. Katikkiro Mayiga byakoze neyimusoomozeza nange mu myaka ate 13 gy'amaze ng'aweereza obwakabaka bwa Buganda. Bibino poliisi byeragidde okukolebwa mu Nammere okumalawo obumenyi bw'amateeka byonna bukedde ebirambise bulungi nnyo okulabika ng'ate munange obumenyi bw'amateeka mu Nammere bolinyibwa ku nfeete ate mu nsiitano y'obufuzi mu nsiitano y'obufuzi Museveni ayira Meeyi nga 12 ate abaka Meeyi 13-15 kati byonna bukedde ekoze eki bukedde ebirambise bulungi nnyo sibambi Yesu nga kifo Museveni kyanamuwa byonna bamukubyemu waneeno amunanga agenda masuba ga Yesu ata akati alinda jasanya kijja munange ate yewangulira ofiisi akati byonna birambikiddwa wano mu lunaku olwaleero.
nakowa okukolimira mu opposition kati amunange NRM mbya nga mulangira kati ani oyo alyanga bwanywa bukedde ntaddemu waneeno era binamasubanga asagambiza byonna bukedde erambise bulungi nnyo omubaka kati munange eyasala eddiiro neyesoga NRM kati alya bwanywa byonna bukedde bikoze ki ebirambise bulungi nnyo lwakadde naye gabukedde n'ensonga nyingi nnyo ddala n'ebyemizanyo mu ebiri akati Arsenal yagenze maaso nga ateekola ki ate munange yesu ga finaali ez'empaka eza UEFA Champions League kati yagenze Budapest akati byonna adiya Ssentumbwe ajja kubanga alikutuusa akabaso muyogeyoge kale fonna mutukirize ate atugereko tugende maaso nga tutuusako traffic updates then tips ez'enjawulo ogenda maaso nga tutambula n'okumanya ate otambule ate munange okwabikanga ate okola mu ofiisi yonna kyogenda kukola nga otambula bulungi munange onegative katono nnyo katukolemba tuti atudde ate n'ensonga Mubitegedde bulungi ate bitudde mupapula z'amawulire gwe yakatwegasako ebyoprogramu esirayo tulaninga Monday to Friday okuva mpaka saa 3 ez'okumakya otwegattuddeko nga ebifudde mupapula z'amawulire tuli kuli olukumuke ate nga akadde kano ka traffic updates nga mukikubeera tukiramu ebifudde mu makubo ag'enjawulo luguudo ki lwebazimba luguudo ki lwebazige luguudo ki olulina ebizibu byetaaga okuba nga bifuna agency mu bwangu ate ne tips zennyini ezikuyamba okuba nga wekumbira ku kkubo akanyumireko akebipegano ebiripagano by'ebidduka era ng'ozikirize olwaliro katipu olwaliro okabawe obunyovu obw'enjawulo nakolero katipu ketugenda okutumirira tukagamba nti munange use signals ali kino kitegeeza ati nti bw'oba olina kyoyagala okukola for example ogenda kuba indicator gikube before tokyukirawo nga basuuze ku notifying abantu nti ogenda kukyuka bw'oba ogenda kweta bw'oba ogenda kola kyoba ogenda kugaziwa lesa bikono abalala abali ku kkubo bamanyi timunange atuli mu maaso agenda kukyuka atuli ku maaso agenda kwata mukono w'ebiti atuli mu maaso agenda kola bwati so that eyamba akuli maaso n'akuli emabega okola nga ategeera ate bwega asobole okuba nga akuwa space osobole okuba nga okyuka nga bw'oyagala naye mugeefaananako bwetyo oba ogenda pakinga era let people know oba oyagala kusalamu toyagala kuva eno kudda eno awo nkimanyi for example bakubodaboda muteetosuula akakono naye akakono kasuule ng'obudde bukyali tokasujja oyagala gweweterewo buwosi mugeefaanaganako toyinza okufundikira ng'ate olina obulamu bw'abantu bw'otadde mu matiga sinakino n'obulamu bwo bwenyini okuba nga bukola ki olugenderaamuso abantu bakozesa ekkubo akukatipu mukeyambise nnyo oba oyagala kukyuka oba oyagala kusala kuddawa sigino zikuziwe ng'obudde bukola ki ng'obudde bukyali kubanga nzikiriza nti nawe tabalala bali ku kkubo nabo baba bategeera kyotegeeza bw'okuba indicata eyasayide eno yabamanya nti katadde eno bw'okuba eyasayide eri bamanya nti adde eri bw'okuba omukono bamanya nti akola bwati ne bwati noba ogenda kupakinga abantu banotifying abalala bali ku kkubo bategeere tibundi onange naye oluusi osanga for example obeera ku kkubo owa takisi ayingira buyingizi owa boda ayingira buyingizi ne wabeerawo clashing ekiviiramu oluusi abantu okufa ekiviiramu ebintu ebitali birungi abantu okutuka amagulu nga ebifaananawe noba n'oyingira kkubo akuli mu maaso omutegeeza omugambe nti nyingira kkubo ate naali n'oba ogenda kupakinga topakinga bupakinzi mulundi gumu era omuntu abalaba direction gy'otwala alaba indicators zo zezidda ate abamu balina obuzibu obeera ku kkubo nakuba indicata enkyamu adda ku guno omukono naye indicata akubyedde eno n'osanga nga omuntu amuviira eno ate nga ye ate omuntu amuviira eno adde eno ate nga ate ye adde eno nga indicata ye agikoze eki agiwabizza so abagoba b'ebidduka ekyo nakyo mukitunuulire nnyo signals zammwe muzitegeere obubonero omukozesa nga muli ku kkubo obuyambako bagoba bannammwe okuba nga bategeera embeera mwe muli muzikozese bulungi era naawe kenyini zimasitayo ng'ozitegeere ogambe nti bwe gaba full light kiba kitegeeza ki bwe guba mukono gwa left kiba kitegeeza ki bwe guba mukono gwa right owakuba wati omukono aba tegeeza ki ngeri efaananako wekyo ebintu nawe bityo mubifolowinge era mukiteeke mutyo mukiteeke mu nkola abadde takiina olunaku olwaleero kitandike jjukira omuntu okutini ekinyongo ate busobola okwewaza ensobi nnyingi nga muli kkubo mwekume nga muli balamu
mwewale speed ate era mwewale n'okutikka akabindo n'ekiro ekisingira ddala okuba ekibi mwewale okuyisa oba okuovertakinga. Mbaagala nnyo katuwumulemu katono ate tukomewo ne current affairs tumanye biki ebigenze maaso. Tukomyewo era nga Asha nabikoladde akusizzaamu wali erimu parliamentary tips okuba ali erimu ki mu traffic updates kyemanyi nti ate nazo ezikuyisiza si bubi zokuyisiza bulungi nnyo butagambika. Era akaseera kano nzikiriza ate nkutwale mu nsonga ezifumbekedde mu nsonga ez'amaaso nga zibeerawo eyo gyotobadde GTV etuuseeyo okulabika nga enteekateeka zonna tuzitambuza bulungi. Nzikiriza tutalike n'ensonga za President Museveni ate ez'okulayira. Minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti ate Honorable Mire Babalanda ayambiridde bannayuganda ensonga z'okulayirako omukulembeze w'eggwanga munange wali amakuŋŋaanya lw'abamawulire olwatudde wali ku Uganda Media Center mu kibuga Kampala ng'alaga nti okulayira kuno kwakubayirako z'omwezi nga 12 mwezi w'okutaano munange omwaka 2026 Kololo. Era Babalanda Uganda alakeera mu Uganda NRM ekibiina ekikoze era ekituuseeko mu myaka 40 nga bali mu buyinza. Era asoosowaza nange ensonga y'obwegassi, ensonga y'okukuuma eddembe ate munange n'obutebenkevu mu ggwanga erya Uganda. Naye yayogedde nga Mire Babalanda naye ate asinza okusoosowaza emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga Uganda. Emirembe n'obutebenkevu tuyinza okuba nga tubiina at what scale and to what extent. Ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga otuba nga right now tuli ku state ebeera nga abaana bali threatened, netubeera mu state nga tusobola kwesigana ebibaawo, netubeera mu mbeera nga tutambulirako bunkenke. Essaawa yonna ekiro kikutuukako amajambiya balina amajambiya abantu babatakinga kulumba bakolako bulumbaganyi n'emisana ttuku. Bintu bakitegeeza nti ate abo balina okulifitingamu okubanga kirabika emirembe gigenda ate giseebengerera, gigenda gislidinga, gigenda giggwawo. Otubanga tuli mu ggwanga nga obukuumi obwa safety yo teri guaranteed ku budde twali tumanyidde nti obulumbaganyi butera bbaawo kiro mu ngeri fanaganako bwetyo, naye essaawa eno tekikyasoboka. Bwetuba tuli mu mbeera nga ababbi babbisa mmundu ate nga tukimanyi bulungi mu Uganda mwe temulimu dduuka gyogenda n'ogula mmundu, si bwe tuli webanga babbisa mmundu ate nga babbisa mmundu nene babbisa AK-47 webakubisa abantu amasasi okubabba, kiba kitegeeza emirembe egyo giba giriko stability ne peace ziba ziriko question mark. Oba sekyo nga security eri provided ku bantu sekinnoomu mu ngeri efanaganako bwetyo, naye ng'ebyo byonna era beetaaga beekirimu ensonga security yeetaagaddemu ekwasibwemuko ku maanyi tusobole okuba nga tulina emirembe. Wemba mu mbeera nga essaawa yonna ojja kutya nti ab'ebijambiya abajja kunnyingirira abazze nga batema abantu nga tebalina nakyamaanyi kye batwala, nayingira buyingi zinasanjaga famire n'agimalawo ate bakokyasitula. Naye byonna bikola byaki bya butujju. Otuba tukyali mu mbeera ng'omuntu asobola okuyingira essomero nasanjaga omwana asukka muomu, kitegeeza emirembe obutebenkevu n'emirembe buliko question mark. Bwetuba tuli mu ggwanga nga Bank of Uganda banka enkulu esobola okuyingirwamu abasirikale abadde olubuto 17 nga kuliko abasirikale nga n'amagye wegali, era oluusi abantu bakozesa jenjalo bw'otuukawo ku Bank of Uganda oba ku Central Bank oluusi osangawo ebibinja by'ebyokwerinda ebisoba. Kuliko abakawuza terrorism be bambala uniform city, abambala uniform ya black, osangawo aba SFC, osangawo n'amagye agayambala ebigombolola, osangawo n'abasirikale bano abasirikale abalino. Tulekeze n'okubbanka okwo tebagala aboboda abalina omuzungu paakinga naye abagoba bakuba n'ekibooko. Tebagala abantu kubeera nga bakuŋŋaanirawo. Naye bwekibanga kati emirembe n'obutebenkefu bwe tulina
nga ne banka ya Uganda bibwa tegasigwa mulungi ogusoose era waliwo ne biliyoni ezabulera nazo zabbibwa bubbibwa mu banka mu Uganda banka enkola yaki ey'eggwanga kati ekitegeeza ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekituvuze emyaka 4 kitegeeza nti munnange obunafu mu mirembe n'obutebenkevu bikyali nnyo oba nga enjiri y'obutebenkevu n'emirembe kunyweza kwongera kunyweza obanga enjiri y'obutebenkevu n'emirembe kubanga ebbanga lina kibabadde yenjiri gyabadde batuliisa ne mukalera walaba nga enjiri gye bakola ki yajja mwami yaleeta emirembe mwe temumanyi ntalo simanya biti no n'esikiza jajja mwami agamba teri muntu agenda kutabula butebenkevu bwate bwaggwanga naye tugenda tuuka ekiseera nga tubikuka amaaso tumanye nti enjiri y'obutebenkevu n'emirembe kakokolo kebatusibye ku maaso obutebenkevu n'emirembe nga te ku ground emboozi tuli mu ngalo abantu battibwa emisana n'ekiro abantu bakubwa amasasi nti omubbi alina access ku mundu ate mundu mwitali kamundu naye emundu ki emundu eddala omubbi nga alina access ku byambalo by'amagye mu ngeri fanaganako bwezisoka kitegeeza nti obutebenkevu n'emirembe era ekisanja kino kyennyini kyetuyingidde olw'ensonga era yerulimi pati era yegenda okuba nga etulinga ekisanja ekijja otandika ng'ennaku z'omwezi 12 luzeyi lwaffe yayinga omwezi guno gwennyini kitegeeza enjiri ate baddemu badde polishini bamakinga sure nti enjiri gye batuwa ne ku ground ate enjiri efanagana theory efanagana ne practical. Okay, kafune ate amunange ekifaananyi kya Milly Babalanda omunange avunanyizibwa ku nsonga za president ate ng'ayogerako eri bannamawulire. Some of the achievements of the NRM over the last 40 years. Peace and security. The NRM has been able to preserve peace for 40 years with no previous governments had ever achieved. This has been done through correct political line, emphasizing interests such as business, markets, services, etc. Instead of identity, tribes, religious, sectarianism, and gender chauvinism. This has enabled NRM government to unite Ugandans politically and create strong national institutions such as the Uganda People's Defense Forces, Uganda Police Force, and Uganda Prison Service, among others. That's how Uganda has become a country that does not generate refugees, but instead absorbs refugees. Today, we have 1.8 million refugees in Uganda. Peace has therefore created prosperity, which is #1 historical mission of NRM. Some of the achievements of the NRM over the ate ensonga andozozulidde bulungi nnyo eza Milly Babalanda akati nzikiriza ate tugeneko ate wali erimba gw'ababiduka abagw'ababiduka mu kibuga Mukono bulukya bongera kusattira lwa bbeeyi y'amafuta eyongera okulinnya bulukya ekireese ate engootaanya y'emirimu okusannyalala ekatosi bagamba munnange nti ebbeeyi y'amafuta buli masundiro gatunda amafuta ga njawulo buli masundiro galina ebbeeyi ya njawulo akati ekigenzi masoma ng'akisannyalaza emirimu wali ekatosi akati ne basaba gavumenti okaleka nga at least ensonga ebbeeyi y'amafuta erunganizibwa kubambu abawalawoosa nga amasundiro agamu gatunda kasanvu abaala kanaana amafuta gagenda mu mitwalo yita ensonga egyogerako ki nanga tentakusubye kalakaasi bali manyi President Museveni yabadde mudda ku nsonga y'amafuta oba speech temwagifuna bulungi muddeeyo mugironde omusajja maami yatutegeeza nti munnange amafuta bye gaba gekanambe temutambula musigale waka mutambula mukola ki mutambula munagawamu minisita wa energy omukyala wetu Nakabira yabayo nategeeza nti eggwanga liri bulungi mu byamafuta so temweraliikira ebbere ejja kuba nga ateekola ki ejja kuba nga eteera gavumenti gye mukubira omulanga essaawa eno
nze nganze gesitamanyi kubanga wanga omukulembeze gwanga yavayo nayogera ku nsonga eyo tekitegeeza kati kyaggwa mulina ggumira kigenda mu maaso paka embeera bwenaakola ki bweraterera gavumenti erina engeri situati gavumenti erina engeri gyegenda okuba nga ate ekola ki erwanisa emiwendo gy'amafuta egyo mu ngeri efaanaganako bwetwala ate afuna speech ya pulezidenti osobola okuba nga ate ginoonyako nokitegeera bulungi ensonga z'amafuta yazikkaanyako ate rero ekyo birina okumanya minisitule ya energy erina okuba nga erina strings zepuling okulaba nga embeera tekola ki eteera so ndowooza mugiwe mukadde olw'ebyo ebiriwo bemulaba nti entalo mu middle east nnyingi oyinza osanga nga entalo mu middle east nnyingi zeziviiriddeko ebbeeyi y'amafuta okubanga erinnya gyeziviiriddeko kubanga amafuta kati gali tegakyayingira nga bwe gandibadde gakola jjukira boda zikasa zibeerako obuzibu obw'entalo nabiki byonna political stability kisobola okubeera eri ate nekikosa abakola ki ekikosa abali abo nno global market ekyo kyekintu nno ensi ffenna ngaotukola kimu kiri netutambulira so balina gumya mutwe balina siba mutima embeera ejja kubanga ate ekola ki ejja kubanga edda mu nteeko kale kafune ate abunange abagenda basoma nga ate boogera ku nsonga ezo mukono katosi ate ku nsonga z'amafuta gwa leero njagala kubeebaza mwazimu bungi tubayise wano nga ministry eya byakalimagezi n'okulunganya eggwanga tukolagana nze Nsereko Fred nga ndi dereva ku Katosisi mafuta go gakanamye kubanga tuvuga emmotoka n'otuka ogenda okwongeramu amafuta ogenda okwetegereza obulungi nga ku bipande ebimu nga price kwebeera tyombu petroli wasete weziti diesel wasete weziti ogenda okulaba nga tekuliko price tekuliko muwendo gwa ssente ogenda okuteekamu amafuta emitwalo 3 ogambe ti ofunye lita 6 ogenda obalabalamu ogenda otunawali ku kyuma ziri lita 4 nga tegaweze lwansonga lwaki tegaweze kubanga ga bbeeyi oli ajjako price ogundi ku muwendo okuleere ku kitimba ekiraga ku kkubo ogamba ti kyombu lita yasete weziti ogenda otuuka nga tekuli zirina so tusaba gavumenti etuyambe wadde yayongerako ku mafuta esiringi 2 naye ate si bye biduumuuza bbeeyi y'amafuta okutuuka musingi 6 7 agafuga ebyebusuubuzi mu Uganda ne bagamba nti oba katugeza amafuta bagatonda sente bweziti ne zibanga ziri bwezityo ne tumaga nti onatunda 5 onatunda 6 onatunda 7 oli atunda mutwalo gavumenti yennyini erina okuyimirira mu kintu ekyo nekitereza nga bwe kirina okutambula ekino ekitukosa kubanga tetumanya omu waba atunda oba 7 ngomula atunda 6 tetujja kumanya oba wala bagasiba oba tebagasiba nga gajja matono oba batukuba mpewo oba tetukuba mpewo tetumanyi ne tukosebwa nnyo kubanga kati n'engendo twali tuvuga nti ogenda oba Katosi tokyasobola gendayo nti oba ogenda Kiyindi tokyasobola gendayo tebalina ssente oba bagatandika kugula bugaali bwe bagamba tetumanyi oba pikipiki z'amasannyalaze tetumanyi luli nalinga nkozesa omutwalo gumu ogw'amafuta essaawa zino okozesa mutwalo gumu n'ekitundu oba mitwalo 2 kubanga bw'otwala omusaabaze okomawo nga tozizza bw'otwala omusaabaze okomawo nga tozizza bw'oti amafuta gabeera nga okusala Kapita Sane Nsobya ovugira ku stage Wantoni embeera y'amafuta bana embeera y'amafuta eyitiridde n'osanga wano batunda 7 wano 6 wano 5 buli omu atunda bibye ebya Uganda biyiseewo kubanga buli omu yali badde bbeeyi emu naye ono atunda bibye n'oli atunda bibye n'oli atunda bibye njakulisaayo ate asayize mukono Katosi kyemanyi Uganda yonna bwekyo kirimi baabe Katosi bekoze ki beekubidde omulange gavumenti okulaba nga amafuta at least balondoola emiwendo gy'amafuta egigenda basoba nga ate gidduka girinnya lukaseera okulabika nga ate girungamizibwa kati ate nzikiriza tutwale ku nsonga endala oba tutwale ku nsonga endala minisita ye ate ye minisita Dr. Chris bali omu nsi amunange mukuŋŋaana w'amawulire
lwabaddemu Walere ku Uganda Media Center agamba ategeeza Uganda nga amunange we babika weefube okulaba nga batumbula ICT oba ebyakalimagezi mu ggwanga erya Uganda era nga ministry bategese ate munange okuŋŋaana olugenda masoba nga atiga kwetabwamu amawanga ag'enjawulo okulabika nga at least ebya ICT birongosebwamuko nokulabika nga internet n'ebiringa ebyo birongosebwamuko kuba internet bwejja nevaako nekola ki negira ki ne internet okulanga wakola ki bagyongerako mpira ne minisita avunaanyizibwa ku byakalimagezi mu ggwanga erya Uganda Asha Chris Balloons avuddeyo ku nsonga yokola nga disiti ebyakalimagezi babikwatakwata mukaho ndowooza ensonga zino n'ez'okubba banka babadde kompyuta bayise ku kamera 138 kati ensonga ezo bavudde nga kolaki bazogerako bwe bati okulaba nga disiti ebyakalimagezi bakolaki babitumbatumbula mu mbeera emu bwera katusoke tulabe emboozi eyo gende n'oluvannyuma tuyongereyo n'ebirala bingi. Gwa leero njagala kubeebaza mwazimu bungi tubayise wano nga ministry eya byakalimagezi n'okulunganya eggwanga tukolagana wamu n'ekitongole ekya NITAU tutegese olukungaana conference nkulu nnyo gye tuyita Digital Government Africa egenda kubeerawo 2026 ate olukungaana luno lunene ate lukulu nnyo ate lubeerawo mu mawanga ag'enjawulo kati Uganda yalondeddwa okuba ehostinga olukungaana luno omwaka guno kati twazze okulangirira nti Uganda yegenda kuba nti ehostinga olukiiko olukulu ate tutakuba twogera ku bintu ebya tekinologiya tujja kuba luleeta abantu abakulu baminisita n'abakulu aba gavumenti ez'amawanga gonna mu Africa n'abakugu ba experts mu bya tekinologiya ne kampuni ezikola emirimu ya tekinologiya ezikola kompyuta amasimu companies nyingi eziri mu field eya ICT eya tekinologiya eza Africa neziva wabweru America, Europe, Asia n'awalala kati bonna bajja kuba bakunganira wano e Kampala kati olukungaana luno lujja kubeera Munyonyo ate tuyise n'abapulezidenti ab'amawanga geetoolodde Uganda kubanga kimanyi nti gavumenti bayise okujja kubeera ku Independence Day ate twagala bajje ennaku nga 2 lunaku lumu emabega babeere mu conference eno kubanga ejja kuba eyogera ku bintu bikulu ebikwata ku tekinologiya n'engero gye tutambulamu ng'eggwanga ne Africa kubanga bulijjo tubagamba nti waliwo bw'ogenda mu mawanga ga Europe ne America kati bakulaakulanya ebintu bya tekinologiya batukulembedde bali mu maaso ate ffe mu Africa n'amawanga gakyakulaakulana tukyaliko emabega kati twagala eyo difference eyo gap tugiddeyo tuleete ebitongole bya tekinologiya ebyo ebya Europe ebya America bijje wano bikole n'amafactory tusobole kuyiga nti lwaki obatambudde ne speed ate ffe mu Africa tukyala emabega twagala kulaba nti naffe mu Africa naffe mu Uganda tutambule mangu tubeere ng'awo amawanga agakoze
yabali nnyo abo bali ddala producer Asal ne producer Omaru kulekanti mu Uganda afuna ate eddoboozi ettuufu akati mu kaseera nakaleero asigadde dakika just nnya zokka mukize tugenda masoma kumulamu naye aba Arsenal gyebirieno mwagiriza masoma lwaki amugende mu Bugaali awali mu Budapest byonna Julius Sef Babbaga kusanga kyona nga tumulanga katini ate tukomewo n'etabwe omusula yesu okujukiza mukwano gwange litova ku BTV eddakiika ziri 57 ezakaliza kusitawemu ey'amakya g'olunaku leero naye puroguramu yakaleesanidde okuba nga ate otambula naye ku makyanisa naye teeka mu vibe ate neekuwa amawulire ago g'oyetaaga okuba nga omutegeera ensonga zono za mukwano gwange oziwulidde bulungi beera nga ate ozipasaganya bulungi oba visual following bulungi okuba nga byonna obitegeera okutegeezaako kati munnange Sibling TV yayisiddwa olunaku olw'eggulo Parliament yagiyisizza era munnange argument zabadde nnyingi oba debate yabadde ku lunaku olw'eggulo byonna ojja kuba nga ate obifuna maasawo temanyi omukulu Hassan ajja kuba nga byonna abikutuusaako otikomawo katukolemu bwekiti ate tujja kuba nga tukomawo ne byemizannyo mukulu Julius